balagawo nnyo obwongo buli obw'omuddayi bayita the inside brain. Boy akakatala kali akatala kamalayo kali. Wanji wamma. Mama kwetuliffe. Okay, in 3, 2, 1, action. Alien oli ku Sanyuka TV NBS Uncut alakata. Nenyawa. Omwaka oguwedde gukutambulidde gutya? Omwaka oguwedde teguntambulidde bubi. Nenze nyinza obba nzagutambulidde obubi. Ogukoze otya? Nagutabukira. Era buli omu akimanyi tetwaguwa holiday boy. Yamaani. Kati kuno omwaka ogutandise 2023. Era 2023. Ya 2023 era tutandise n'oluyimba. Yamaani era tonjukiza lockdown luli mu kuba buno obudde nze n'oluyimba tutandise omwaka ate era nga nkugamba ffe tugenda okuggala era tewali holiday. Oplanizo tyo kwekumira waggulu awo kubanga namba emu eyo kwekumira waggulu awo si kyangu naye ensi kyeweetuuma kyoba bw'okkiriza nti sobola okukulembera mubaamu ebisoomooza abakulembera ne bwe weetuuma nti ogenda kugoberera tewaba nnyo bisoomooza just oba olina kugoberera buki bakulembedde. Kati challenges nkimanyi zigenda baawo n'okusinga ezibadde mu mwaka oguwedde naye ng'ate totyanga bibuuzo bya senior 4 olw'okuba mulimu UNEB manya bw'oba otuuse mu senior 4 olina ofeesinga ebibuuzo ebyo. Yamaani. Bebe ku list yagifulumiza. Nyabo. Wagiraba? Nagirabako kaawo. Waliko list. Weraba? Kristi naliko. Enyabo. Ebigambo byayogera ku list. Ebigambo byayogera nabiwulira nabyo. Enyabo. What is your take? Nkina kyembyogerako olw'ensonga era singenda kwebaziira nze kennyini olw'okukola ennyo kubeera singa saakwanye teyali njogeddeko. Yamaani era platform gyampa y'amaanyi nnyo kuba nze nali simanyi nti n'okummanya amaanyi ye naye kati kitegeeza nkozi kuba tetwesinkanangako naye okuggyako mutabani weeyo ntweraba naye maanyi gaba mangi era naye mwebaza mwana okunteekamuuko ye weyandaba wenja. Yamaani. Amagezi gayinza okuwa abayimbi bayimbe buki kubanga waliwo ebisoomooza kibanga bw'obanga otwala omulwadde mu ddwaliro aye bunosanga omutamiivu n'akuvuma tosooka kuleka kutwala mulwadde osooka oyombesa omuki omutamiivu wabula osooka n'oggusa eyo ensonga ebadde ekola ki ebadde ekulembedde. Yamaani kati abayimbi basooka bafokasinga nnyo ku music dani bino ebirala ebitambula ne music. Yamaani. Obubaka banyinza obbawa music naye ne entertainment nga ebirala obanga ebikonde oba omupiira kubanga ebikonde omwana asobola okugamba champion ng'oba omwana yakatandika ezowe n'amugamba nsobola okukuba okitegeera tekimenya mateeka kubanga oba omwewulira okitegeera oba muweyitiye babawa boki babawa lingi ekitaba bapimanga mu balansinga ne mupiira Uganda oba Sydney Uganda Queens kale Uganda Queens ya Dembo Van egamba nze nkuba Brazil okitegeera ye beewulira nti yemusobola ekibawula kisaawe neziggoolo okitegeera ne kati music industry osova n'ogamba abano mbasobola ne bagamba gwe wakatandika ngomeza amala kitegeeza kibanga ekitegeeza nti nno music ayawukana ku entertainment industries endala okitegeera nenga balina obbiza mu muzannyo gw'osobodde omugambe nti nkusobola olwaki olw'ensonga n'ekyokulabirako kibeerawo goolo zimmeka z'olina nze nina mmeka nkugamba okuweesooka sikubulya bino biralamu okitegeera ate sikuba nti nno okuwummula tekuba kutuuka okitegeera ate n'ekirala oba olina okubiriivinga kikyoli nti buno budde nze ndi mu kkuba toba togenda kunsala maanyi nti no waakajja n'akajja gomanyi abaagala n'okujja abatanaba nakusimbula nange mbalina byenkoze okitegeera osanga ng'omwana nga alina amayinja 3 mu magye ne waba wa myaka 2 towooza nti nze nakuba emmundu emyaka 3 nga tolina jjinja nalitya bali abagaba amadaala tebabeera basiru era babaawo ensonga lwaki ono alina amayinja ate gwe aluddemu tolina okitegeera just kati tubalansinga industry mwana
n'okulaba nga ayogedde nga avudde okitegeera agaba mazima ate n'ekirala fubanga nnyo okukola ekituufu naye tolaga nga abantu nti okola kituufu yamaani tubonga nakiwulirako era nga bakyoga ne mbadde simanyi anti buli muntu alwala endwadde eyiye oba buli muntu afuna obuzibu bwe okusinziira ku bulamu bwe n'omubiri gwe nange ina obuzibu bwenfuna King Saha n'atamanyi oba mmwe ne mutakola ki ne mutamanya n'abalala bangi nnyo be tutamanyi abafuna okusoomozebwa kwe kumu oba okusingawo waliwo n'abafuna obulwadde just bwa sukaali oba obw'okulya ebiwoomerera okitegeera oba obw'okwebaka oyo n'alwala nga yeebaka nnyo kati buli muntu alwala ekyo kyaba akozesa ennyo yamaani oyinza okyogerako kati waliwo ne Bebe Coach Kavaayo n'ayogerako awo simanyi oba kituufu wale njakugamba nti nde simanyi ekituufu awira lyeyagamba simanyanga otambwira nnyo ku nkoko sibitegeera bulungi nange yagadde kukompaninga okuva yabyogerako ki anti olaba omuntu bagamba endabika y'omuntu kyekitiibwa kye kati endabika yange kyekitiibwa kyenkola kyenfuna oba kyengwanira kubanza omuntu wanengera waali tosobola kuŋŋamba nti imaamu wuuyo oba pasita aliyeni kitegeeza omanyirawo oyo muki oyo muyaga oba muyaaye just gwe okusinziira gwe kyoba olabamu ne kyoba oludde ng'okiraba mu bayimbi okitegeera ne sofa abantu batunulire nnyo kiki kyetuleetera eri eggwanga oba kye batwagalamu ekitone ekyo babagamba ekirungi kimu bagamba ekibi kimu tekijjawo birungi 10 okitegeera yamaani omanya nti nno omuntu naye abalansinga ebibi bibaawo n'ebirungi bibaawo lwaki Katonda sifaala ateekawo ebibi n'ebiki n'ebirungi wabaawo ekizikiza ate wabaawo ekitangaala wabaawo ayagala ekizikiza ate ng'omulala ayagala kitangaala yamaani basajja mivule sewoyaka ekyo boyi maaza fiti nemugenda asirika gwe byosiyasama gwe bangaaliwa nga kiwasaaliwa kiwasiwaaba sike kwoli yamaani kati obwo bwobuuza amaloboozi go gwe gawa tegayitamu ŋŋamba ag'oyo go tegayitamu ŋŋamba bino byendaba nga tekuli nga ansa za mwimbi ze zijja tetuwulira ddoboozi lya mubuuza mundabise bulungi